Enda mu abiri kati ate bamusimula tetumanya kati nga sayansi egamba nti balina kufuna ku bintu by'omugenzi naddala oba enviiri oba ekibadde kikolebwa wano olwaleero naye nga tewalina omu akyagala naye nga ekisinga obukulu ensonga ezo tuli bulungi ewaffe naye tulina abantu abatali happy. ate omuliro kati nga sayansi egamba nti balina kufuna ku bintu by'omugenzi naddala oba enviiri
oba ekibadde kikolebwa wano leero naye nga tewalina omu akyagala naye nga ekisinga obukulu ensonga ezo tuli bulungi ewaffe naye tulina abantu abatali happy. Tebali muzikudde n'ebino bintu byanfuna era ebireese obuzibu bannange ekyo kizibu nnyo abaana baagala ebyobugagga era ebibatemyetemye era ebibalwanyisa bannange tunakola ki omugenzi talina kintu kye yagaba yaleka ebintu byabirambise nga bitadde mu malame nga balina okutulamu bekwanye basobole okubituukiriza naye munnange ebyaga buli abeeri ng'atunda buli ayagadde ng'atematemamu buli ayagadde ng'atunda ye bannange ebintu byaleka ye bannange bisigalawa ebyo bintu bizibu nnyo omugenzi wumula mirembe polisi Paulo Kafeero wumula mirembe naye munnange ebiriwo bikwase Katonda. Benyini beesetinga kati oba taata oba benyini beebolagana bandibaddeyo ne batuula ne bateesa ebyabwe ne batajjawo taata waabwe ate kumuziika ate kumuziikula bunajja naye ng'ate abamuziikudde ng'ate ekyuma kibawandudde ng'ate muli abatali bakafe era mwabo benyini abaliirekaana tuwulira nti abo benyini temuli nanyinimu ekyuma kiyinza bawandula ng'ate benyini abataddeyo ensonga nga betuwulira nga tisibaawo kiyinza okubaawo yenna obirowoozaako kati banaaba nga sibaawo kati bajja tangira taata waabwe oba abantu baabo bafa abantu ab'ekyalo. Mama amanya kugwana nze namukenerwekyo ani namukenerwekyo amanya Kiseka Yasini Kiseka Yasini ani mutuuze we Masaba Central wantuli Busansula naye nze ndi Masaba Central kati twenyoleddwa nnyo omuntu waffe ono kola kyo okumutataganya eddembe ly'omufu kubanga ndowooza zibabeeramu zino sizisanyukidde kale pitibwa Kiseka Yasini ng'ani mutuuze we Masaba Central wano tuli Busansula Masaba Busansula naye nze ndi Masaba Central. Abaana bo baagala okukwatagana lwaki olw'ebyenfuna so singa bakwatagana ne beekuŋŋaanya ne bagamba nti kati tubeere kitole singa bino tebiriiwo naye ebyenfuna bino ebituleetera okutataganya kati uyo muzeeyi bamusimudde tumanyi kiti kyebategeeza kati naye tubasabire busabizi bakwatagane singa DNA naaba evuddeyo nga bategedde nti bonna bataata omu. Naye nnyoleddwa nnyo olw'abaana baffe betuzaala ennyimba ze yayimba zaale muteekateeka abaana naye ng'ate nze ndaba ennyimba ze zanditeeseteese nnyo abaana be kubanga ennyimba senga kwe baasinzira ne bawuliriza ne bakola naye abaana bye baleeta obwo obuzibu kweyagaliza buli omu yeeyagaliza essaawa zino eddembe ly'omufuba lityobodde eddembe ly'omufuba lityobodde essaawa zino ali bwerwa yaziikedde emyaka 19 kibi nnyo kitalo nnya watalina nkulaakulana ekoleddwawo ku kyalo kye wazaalibwa wabula eyalibadde enkulaakulana kutunda bintu bye na kujja kumuziikula kibi nnyo nyoleddwa nnyo erinnya lyange nze Nalongo Namayanja okuva Nkokonjeru Central. Ne batugaana ne batugobayo ne batugamba tebeetaagayo muntu n'omu ggendayo eri kati buli lwe tubanga tusemberayo eri batugoba kusemberayo eno wansi abasirikale tebatukkiririzaako ddala kulabako naye nze mbaddewo nfunyeeko ku kyansi entonotono kuba bagenza okumuggyayo nze mbaddeko wali mmanji wa nnyumba eri kati nga bamugjayo we bamugjeeyo we batandise omugjayo ne batugoba tuveeyo kati era batugobera eri abasirikale bonna bonna batugobera eri tebaagala tusembere eri erutegeera lwaki sirowooza nti kinaagimalawo
bandibadde bamwesonyiwa ne bamuleka ne yeebaka mirembe ng'era bwe yafa ne bamuziika. Erinnya nze Naalongo yongerako ku ddoboozi. Tekibadde kirungi muziikula. Jawo naayogere. Zikuloko banoonya baana si kye kyokka abaana baabwe abamu bakayana abamu si bakafeero abamu byebigenda bulirako naye mwana waffe akulidde kuno omwana waffe oyo kafeero akulidde kuno ate akulidde awo ennyumba eyo Ye nnyumba ye yasooka. eyo kati eky'okumutaataganya jjajjo kyogerako ki? okutaataganya ate munnange abakulu oboogera ate olina okumutaataganya tekibadde kirungi. Jjajjo erinnya ly'eggwani Nafu abantu eryange tufunyemu ennaku nze Keeti Nakajja kubanga omuntu okumala Keeti okukuziika Keeti Nakajja ate bakuziikule. Bagitubiddeko nnyo ebiseera bingi okuva omugenzi bwe yafa batubbira ku nju eyo buli mwaka wabeerayo ekivulu kya Kafeero. Sente zivaamu ziragawa. Kafeero yeyo ennyumba gye yalisaanye okubeeramu si ye nnyumba Kafeero gye yalisaanye okubeeramu batubbye ebbanga ddene bwekiba kisoboka nga tujja kutambula tugende mu gavumenti naffe abatuuze ab'ekyalo kya Mpologoma Masaaba twekubire omulanga ku sente ziva mu bivulu bya Kafeero ne bazirya wano wonna wazise twalibadde ebivulu tubiteekanga eno nga wano wonna walongoose naye kati laba yewafaanana laba yewafaanana sente ziva mu bivulu zivaawo okuva Kafeero we yafa emyaka 19 ku 2 buli mwaka waliyo ekivulu sente ziragawa bamujeko DNA tutuusa nga abasirikale teri kutembera tugenda kukola ki ule tuze kuwa bukakafu kati ngaffe ekyalo tunamtuwa bukakafu Kafeero zikulwa najibako DNA ule batutaize polisi buli wodda wogali kaningize bakugobaganya musimi bajjamu kunamya sinti mujja kumulabako bali abaliyo si bantu mumukutte ku mawulire mugenda mulaga ensi yonna bisolo bigenda okumulaba ngate twatumuziika tebasobola kutugoba tugende tuli banyivu nze vude nga nze ndise baduka twaka mugomba yengo gwano mwebisiye na ngunga nyenze eri munyivu nze bidwa simu ku machanga bangamba kigenda masu katosi nze ndi wa Paulo Kafeero Cultural Artage naye ffe tutandisewo embeera eno okubanga tujja buli mwaka ne tubanga tubeerayo eno ne tukulaakulanya ekintu kya Kafeero abaana ekintu kye bakoze Swazi okumuwanga sente n'adduka naze Kampala essaawa ya leero Kafeero ebintu byonna bivudde ku Swazi kuvuluga banne Swazi kubanga banne tabalabawo Swazi bwafuna kyafunye n'ateekawo buteesi layini bannagawa bonna buli kimu ekigenda mu maaso bakimanyi kati tusazeewo Kafeero abaziikulwe batulage ekituufu tulekeraawo okubaako socialism abaana buli omu abenga ayagala munne kyetwagala abaana ba Kafeero tubamanye ziiko wekwaggwa oza balinga abaagala okuggusa ebyabwe ekyamazima bonna ekintu bakisuulawo ne bakola ki ne badduka kati bakyalaga kufaayo era olaba bonna baasirika balinga abataliiyo kati obwo bwennyamivu era bulumi naye nga baali balaga nti Kafeero munnaabwe ennyonyi abali ku mutima bonna bajja bayambadde t-shirt eza bbulaaka balaga balumiddwa nnyo. N'obusobozi buvuddewa babalala babyagala ne bigaana. Amannya gange nze Nnende Abubakar Vincent ndi muto omugenzi Paulo Job Kafeero. Ndi wano omuntu gwensooka okwebaza mutawaanyiza woofiisi kumpi yafuuka mbadde nafuuka waka oyo ye mwebaza nfukamidde neebaza omukulu Honorable Minisita Balamu taata ebisikalira bya Kafeero bibadde oke keesi yokka ye yali yakola kitekyalimu olwe pressure eba wansi awo nejjita teriimu yavunda yaggwawo naye tumusanze bulungi ngali bulungi talina tabu engoye ze baamuzingamu kujjako essuuti gye baamuziikamu yo yafa yaye yaggwawo kujjako zino engoye ze baamuziikamu abadde okadde talina tabu bambi. Amanya Nnende Vincent Abubakar mire gye tuli ye muntu yekka yakavaayo okulumirirwa abaana ba mukwano gwe ye muntu yekka yakavaayo n'agamba ekimala Kafeero tasobola kuzaawa bw'atyo era buli kimu ekiri wano yakisasudde
yasasudde funeral service keesi buli kimu n'asasula buli kimu n'okuzimba amalalo gasobole okudda ku mutindo. N'ekirala kye yasabye n'okununula ebintu by'omugenzi. Buli eyagula ekintu ky'omugenzi yeesiba ebbiri. Nina kojja wange Kabuye Kyofato minisita w'e Kampala ye Kabuye Kyofato ki alina engundi egamba mwekaabire ng'ayogera ng'asaaga. Naye oyo manyi kojja wange bange be banzaala ne bambi omuntu gwe nsinga okwebaliza ddala minisita Honorable Balamu Balukala. Abaana bagenda ne beeyawulamu. Kati nze ndi taata nasooka ne nkiyimiriramu mu 2000 sort of 2019 ekintu ne kinnemera ng'amaanyi mangi. Ne ku luno we naabye Swazi ne banne era bazzeemu okugoba bannaabwe saako n'okutunda ku kijja wanoona baatundawo. We nagenda ne mbinyonyola minisita Honorable Balamu n'angamba kimala. Kati sooke tufune DNA abaana tubamanye abatuufu ate tusobole okulwanira ebintu bya mukwano gwaffe muganda waffe bisobole okuddawo. Kwala n'omuti guno ogwaliwo gwe yali awummuliramu yaganja gabeera mu kisiikirize abaana baagutunda Baswazi. Zonna weeziri ewaka wadde wabaddewo okulemesa naye neebaza mukulu minisita Honorable Balamu yataddewo buli kyetaagisa ne security ekintu ekyo kisobole okuggwa. Era nze nasimbudde e Kampala ssaawa emu ne security okutuuka wano buli kimu kisobole okuggwa. Singa twazoogera era ebyaliwo mu kusika omuguwa mu 2019 mwabiraba. Katwasazeewo kaffe tumuwe ekitiibwa asooka aveeko mu mawulire tusooke tukole ensonga zino ziggwe. Era Mukama atwambye ne ziggwa bulungi, tewali kulwana, tewali kuwansiganya bigambo. Era anyway minisita Honorable mwebaza. N'ekirala nkoowola abaana bonna ku Lwokusatu. Minisita Honorable yatuwadde ssente abaana basobole okugenda okukeberebwa omusaayi babaggyeko DNA test. Era mbakoola atajje tannenya bampadde buli kimu era na zino ssente zonna yazimpa buli kimu. Era njagala mukulu wange bamuzimbe mu kitiibwa buli kimu addemu mu kitiibwa kinze kyemmanyi musanyufu gyali kubanga abadde mu nnaku ng'alaba ezzadde lye lizaawa. Laboratory za gavumenti tewali kubuusabuusa ate n'ekirala azituddemu minisita Mulamba era yagambye agenda agoberera sampo paka ku extent esembayo kulaba nga ekituufu kizuulwa. Beeteefuteefu okugondera buli kimu ekinaavaayo kwa tulima kuba matuufu. Zaawo ow'ettaka. Ati n'ensaizi n'eby'ettaka. Tewali kitasigija. Oluwaanyi n'ekiroowa. Bitegeeza kwawula kibanja ndozo ziraba. Tekiza wano na yatunda. Empanyi yaleka zenkana zifa. Kati saizi eri ekyemmango oyo muwogo wa muzeeyi boogere oba naye mutabani wakaffe tetumanyi. Boka. Kati ono omusajja waawano agamba kagaawo wansi. Mwami Honorable Balamu musuubira nga ye ayinza otukola bali bye baatukola. Ekkubo lye tuyiseemu ddungi. Bwe banaatugaba bamama baffe we bali batulage ewaffe. Kuba kikya bulijjo oli musajja omukazi tebamwesiga. Omukazi asobola okusiba omwana n'obeera naye ebbanga naye ng'omwana si wa waka. Kati ku luno ekinaava mu gavumenti tuli beetegefu kigo. Era n'ensaba ali eyo nga gw'omanyi nti ndi mwana wa Kafeero simanyi wali abavaayo n'agamba nze mama wange yafa buli ajja agamba mama wange yafa. Abavaawo ng'omanyi nti ndi mwana wa Kafeero. Kino kiggwa leero ku Lwokusatu ffenna tugenda kutuggyako DNA
tugende batujjeko omusaayi ekyo kiggwe nze bali waawo ekibanja nakyo bakitunda na wano we tuli ttaka naye baalitunda kuteekwa kwa kusigadde yiika ngezi ze baaleka ngezi ekijja buli wamu batunzeewo kyokka n'atunda ebyo byonna yabitunda yakola ekivulu ate n'anonayo n'omuti gw'ekijja nagwo n'agutunda mu Buganda abantu abasinga babaziika mu miti era muba n'omuti gwe mugati ogwo muti gwa kijja nagwo yagunona n'agutunda. Kiki oyinza okwogera ku ky'okugaana abafamire okuziika ku ttaka lino? Ekyokugaana abafamire kola ki? Okuziika ku ttaka lino. Abafamire nga baani? Nti abaana imikeso fiiriddwa tayagala ekyo kyo ye kuba waliwo muganda waffe aba muto wange yafiira omwana n'amuleeta okumuziika swaziniga n'atugamba tetulina kuziikawo kuba tetuli baana bawaka kati ebyo ebimu bye bituviiriddeko tukubire gavumenti enduulu etuyambe tumanye batuzaalawa era tumanye ne we tufuna obuzibu kambeere nze nga nfudde banziika wa babanteeka mu limbo nakyo nkimanyi kuba olaba baagoba omwana ow'emyezi omwana yali wa myezi 6 ne bawalaze empaka nti talina ziikibwawo twamuziikawo ku mpaka kati mulimu nze nyinza obeera abamu mulimu tekikosa agamba ako kaleekaananyi naye nze nvaayo nenjogera eriyo abaana nga tasobola kwogera ate nga mulenzi naye ng'ekyagenda zaala omwana mutuufu abule wamuteeka oba oluusi ye mwennyini kyekituleekaanya esaawa tumanyi ate nga be bali ku saidi yange. Erinnya nze Mwanje Christopher James. Mwanjani? Mwanje Christopher James. Ssentebe w'omuluka guno ogwandulwa omwaziikibwa omugenzi ono Paulo Kafeero ate nga ndi kojjaawe omugenzi. Ddala azaala Kafeero maama we yali ssenga waffe ddala naye embeera eri mu baana abaana bagenda ku DNA yasooka DNA nejjayo abaana 4 nti be batuufu aba Kafeero kati abaana ne batwala okwemulugunya abaana abaasigala kati wekituukidde kati ng'embeera yasajjuka etuuse n'okuziikula ebisigalira by'omugenzi kigambibwa nti bajjeko eggumba bafune endagabutonde okusobola okufunira ddala ebikwata ku baana bano nti bonna okumanya oba ba Kafeero oba si ba Kafeero. Embeera yeeyo eri mu kitundu infacti n'abantu tebabakkiriza kwetaaya kutuuka kulaba kigenda mu maaso baleese abasirikale bonna beebulunguluddewo abantu babagaanye okulaba ekigenda mu maaso naye bo bennyini abasirikale bantegeezaako nti baamuziikuddeyo dda era bali mu kumuzzaayo baamuziza dda mu keesi bamuzzaayo kati embeera eri ku kitundu bantu bali ku bunkenke tebabitegeera naye nga kyekigenda mu maaso. Bazze saanga muka bazze dda naffe tuzze luvannyuma nze naye ntegedde luvannyuma naye nga bazze ku budde nga bukyali bwakumakya naye nga kyebakakasiza nti ye baamuziikudde era ne bamuggyako kye baagala ne bamuzza mu keesi ne bamuzzayo kati bali mu kutereeza. Abasebo tusanyusa obbalaba wano olunaku lwa leero 1 June 2026 amanya bampita Dr. Moses Byaruhanga nga nze akulira abasawo bonna abakula mu Uganda Police kati ng'okuva emabega nga bwe mubadde mukimanyi ensonga eno yatandika kuva ddanga mu 2022 nga famire y'omugenzi Prince Job Kafeero mwalimu issues ezenkayana naddala mu properties yaleka famire yaleka famire nga nnene kati netasobola kukikola mulundi luli lwakuba twalema okusisinkana famire yonna ennene okuteesaganya omulimu nga bwe gwandibadde gutambula kati netukiwaamu obudde kati 2026 nekiddamu nekisituka kooti newa order nti famire okutereera
tulina okujja ne tukola exhumation ne tujjako samples eza DNA tukole paternity tests okutegeera abaana abaali ab'omugenzi basobole okulaba nga batambuza estate ye. Mbadde nfuna correspondences okuva mu kooti n'omukulu council advocate Mr. Joseph Luzige nga bakolaganira wamu ne office ya Honorable Minister Baramba Lugahari. Mujjukire nti nga tebana bamukyusa mufuula Minister wa local government yabadda ali in charge of youth n'okutereeza ebintu nga bwe biti. So tumwebaliza ddala omukulu oyo Honorable Balamu akoze omulimu mulungi nnyo okulaba nti asinkana family eno okugezaako gitereeza ne council nandi wano Mr. Joseph Luzige. Kuguno omulundi ebintu bitambudde bulungi, twabadde nkaya na family bagisinkanye ne twogera nange nagisinkana ye wiki ewedde ne tuteeseganya ne bakkiriziganya nti ekintu kitambule bulungi nga bwe tukikoze olunaku lwa leero, era twakedde wano omulimu ogwo ne tugukola bulungi ne security nga weeringa ne police etukuuma bulungi, era omulimu tugumaliriza. Kati ekigenda okuddako okulaba nti bazzaawo entaana y'omukulu ono nga bwe yali, bamuziika mu kitiibwa ky'amaanyi, era bafunye Rhino Funeral Services ye company egenda okulaba nti ezzaawo bulungi. Samples tuziggyeko ze twagala, council zisayinizeeko nga ne tuzisiiringa ne family members. Katugenda zitwala mu laboratory. Yes, family yasaba samples zino zitwalibwe mu laboratories bbiri, laboratory ya police ne government analytical laboratory. Kakati omuntu yenna anaavaayo ng'agamba nti alina akakwate omugenzi ono mukulu Kafeero ajja kujja mu laboratory bamuggyeko sample bagiraaninga against sample gye tuggyeko, kubanga eno sample gye tuggyeko wano bagenda kukola DNA profile y'omugenzi bakuleetinga data DNA data bank database mu laboratory. Kati omuntu yenna avaayo ne bwe giri bya myaka 5 oba 10, omuntu yenna alivaayo n'agamba nti alina akakwate ku mugenzi ono aba agenda mu laboratory nga baraninga sample ye against profile already eri mu laboratory ne bakakasa nti yes amwe akakwate batamwe n'akakwate. Kati kye tukoze olunaku lwa leero bataata oba bamaama si be bamu. Oyinza okuba nga muli mu family nga omukyala akuza abaana nga 5 naye ng'ojja kwesanga nti oba 3 oba 2 bokka be b'omwami ono, okitegedde. Kati ng'omwana omulala DNA yagijja walala. Kati bw'oyagala okukozesa ng'okozesa baana abo nga kiri temukimanyi scientifically, DNA eno gye munoonya muyinza obutagipiikinga, mukitegedde, temugipiikinga bulungi kubanga already yava bbali, yava bweru. Kyova olaba nti bwe bamwagala kufuna result entuufu muba muyina okuziikula oyo omuntu yennyini abantu bonna gwe bagamba nti nze yali taata wange, okitegedde. Kati abaana bonna abavaayo ne bagamba nti Prince Job Kafeero yali taata waabwe. Kino kye tukoze kyangu amangu okukikonfaminga oba omuwandula ebbali. Naye ate bw'ogenda ate n'oyagala oggyeko sample ku baali baganda ba Prince Job Kafeero, ojja kwesanga nti baganda be obanga anko waabwe taata waabwe yali mulala newankubadde yakulira bwamaama mu waka. Kati eyo DNA temujja kusobola gipiikinga, tejja kuvaayo. Yenze Council Joseph Luzige nga yenze lawyer wa abaana abasinga obungi be babadde beegaana mu family y'omwami Paul Job Kafeero, ate era nga nkiikirira ne bataata abamu ne ssenga abamu ababadde bawagira ekyokuzuula obutuufu bw'abaana bano abamugenzi Paul Job Kafeero. Ndi musanyufu nnyo olwaleero nti olutalo olubaddewo okumala emyaka nga gijo luwedde oba tusuubira nti lugenda kuggwa, kubanga ekibadde kisinga obukulu nga bannassaayansi bwe baatuwabula ne mu kkooti nti twali twetaaga samples okuva ku mugenzi yennyini. Njagala okwebaza Uganda Police kuli wamu Dr. Byalahanga akoze omulimu mulungi nnyo, gubadde very peaceful guwedde, era tusuubira nti
abaana bonna buli muntu yenna alina akakwate ku Paul Job Kafeero agamba nti mwana wa Kafeero olunaku olwokusatu Honorable Minister Balamu abategeezezza nange mbakoowoola olunaku olwokusatu mugende ku Police Analytical Laboratories ne Wandege abajjeko samples ensonga eno esobole okuggwa mu ngeri emu njagala okwebaza owekitiibwa Minister Balamu eyawumya omutwe mu mediation newankubadde tubadde ne court order newabaddewo obutakkaanya nga bafamily members nti exercise eno ekolebwe n'olwekyo Honorable Minister Balamu tukuyozaayozayo tukwebaza okuba nti oyambye kinene nnyo okuba nti family eno ekategenda kusetolinga bana scientist batugamba ono atwala ebyobulamu mu police n'oweewandegeya ne batugamba nti engeri yokka gye tusobola okukola ekintu kino yeeno ffe nga bannamateeka tugobera professional opinion ne courts gyagoberera okuyissuinga order eyaleese okukola ekintu kino n'olwekyo tusaba general public ekkirize ffe abamu ku ffe tuyinza okuba gye tuli amaka gaffe gatudde entende tuwuliriza saakos nnyingi nnyo nze nga lawyer abadde akiikirira abaana abasinga obungi be beegana nti si baana ba mugenzi kibadde kinnuma nnyo ng'abaana abo tebali settled n'olwekyo kati kyekiseera abantu bafune emirembe mu maka g'omuyimbi omututumufu era ow'erinnya omugenzi Paul Job Kafeero nebaza nnyo Honorable Minister Balamu nebaza Uganda Police esobozeseza ne kooti tugyebaza kubanga yawa ekiragiro ng'eno engeri yokka gye tusobola okukola ki okukikolamu n'olwekyo public tubasaba bassebo ne bannyabo mukkirize kubanga waliwo ekiragiro kya kooti ekisooka ekyokubiri omulimu gukoleddwa professionally ekyokusatu Honorable Minister Balamu yafandinze exercise eno n'okuzzaawo entaana nga weebadde mbasaba mutwegatteko bassebo ne bannyabo abantu aba public buli omu mu kiti kye tewabadde kunyooma tewali ku disrespectinga naye nga mwenna naffe wetwagala omuyimbi waffe ow'erinnya tumuwe eddembe mu famire era naye mmanyi waali yandyagadde ekintu kino kisobole okubeerawo n'olwekyo public tukakkane kino kiwedde tugenda kuzuula ani mwana we nani atali mwana we ani mutuufu famire nesobola okufuna emirembe yali ewadde mu butuufu bwazo ez'omugenzi Paul Job Kafeero waliwo abaagenda mu ngeri yaabwe ne bagezaako okuzifuna naye era ba beneficiaries bonna tebakkirizanga n'olwekyo nze kyo tekineeraliikiriza nga munnamateeka tumale okuva mu exercise eno etubuulira ani mwana wa Kafeero tusobole okumanya ebintu bye ate tulyoke tugende mu kooti tukole inventory tubuulire ebintu by'omugenzi byatambula bitya byatundibwa bitya wabeera nga waliwo omuntu yenna eyatunda oba eyagula aba yagula mpewo tuyina amendment ekwata ku nsonga eyo nti ba beneficiaries bonna ab'omugenzi oyo balina okukkiriziganya nti ekintu kino kitundibwe nga waliwo letters of administration bwe waba tewali letters of administration omuntu yenna aba yagula ekintu ekyo aba yagula mpewo era nkimanyi bulungi nnyo kuba nze mbadde lawyer wa side esinga obungi